Kama kajja kumala. Seru. Ameyaza erinnya Katende Fred omumyuka wa Ssekibobo II. Ayi Ssaabasajja Kabaka tukuyozaayoza kyukyu, tukuyozaayoza weebale okutukulembera obulungi mu maaso ga Katonda okusobola okwongera okufuna obukulembeze obulungi obwa baffe Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi obw'emyaka emirala emingi era lufukunya. Bannakyaggwe mwenna, abantu ba Uganda bonna, abantu ba Buganda mwenna tubakunze mujje tubeerewo. Erinnya lyange nze Jonathan Ntulume nga nze sipiika w'essaza lino erya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe ate era nga nze team manager owa ttiimu yaffe ey'Ekyaggwe FC. Njagala mu kiseera kino nga tuli mu keetereekerero ak'okujaguza emyaka 33 egya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda ng'atudde ku Nnamulondo y'abajjajjaabe. Yogayoga nnyo ayi Beene, yogayoga nnyo ayi Muzzangoma, wangaala omwana wa Muteesa okulaba ku kkula lino etusuubidde tulindidde ebbanga eddene. Ssaabasajja Kabaka otukoledde ebintu bingi ebituleetera essanyu. Ssaabasajja Kabaka otuwadde essanyu n'akamwenyumwenyu naffe okuwulira nti ddala tuli bazzukulu bo, tuli Baganda. Ssaabasajja Kabaka tukwebaza olw'obuwanguzi bw'otutuusizzaako, tukwebaza olw'endwadde ez'ojjanjabye weesobolayo n'ojjanjaba endwadde omuli zino zinnalubiri, omuli ekikulukuto. Abakyala baali ekikulukuto kyakifuusa ekikulukuto ng'abakyala bafuuse ekyenyinyalwa. Ssaabasajja Kabaka n'ovaayo kukubira n'ojjanjaba ekikulukuto, kati abantu balinako ku buweerero. Ssaabasajja tokomye okwo ate n'ovaayo ne weesobolayo okujjanjaba endwadde eya siriimu. Ssaabasajja Kabaka tweyanzeege otukoze obulungi obutagambika. Agono bwe tutuuka mu by'amasomero, Ssaabasajja ffe watufuula ensonga, ffe twavayo ng'abaakwagala kwe, tuzimba n'essomero lyakwagala kwe ku mulembe gwo. Naye essomero litambulidde bulungi okuva lwaggulwawo, kama wange Ssaabasajja nga gwe oliggulawo. Likoze eby'ettendo bingi nnyo, abantu bangi bayayaanira kwagala kwe okulaba nga ligenda mu maaso era litukoze obulungi obutagambika. Ssaabasajja tokomye okwo n'okuteekawo amatendekero, wateekawo Kasawo College of Business and Technical Education, ate mukama wange nompa obwase obwa ssentebe era nze mbadde chairman w'essomero eryo erya Kasawo College emyaka gyonna bwekyalitondebwawo. Ate nga liyambye nnyo abaana wano okwetola abaana okuva e Bugerere, okuva e Kayunga, okuva mu Busoga yonna wano ku nnyanja Buvuma, abantu bonna beeyiye mu ssomero eryo bali balabidde bulungi. Tukwagaliza obuwanguzi, tukwagaliza Mukama ayongere okukuuma akuwa obulamu. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owangaale, wangaala ayi Muzzangoma, wangaala ayi Beene. Nze musajjawo Jonathan Kabooba Ntulume nga bwe njogera. Ensonga eyo okubiriza abantu mwenna batannaba kutuuka mwangu twegatteko, abaana b'amasomero batandise okutuuka n'abantu baba ne batandise okusimba emiti. Bakoola mwenna mujje tusimbe emiti ku mayiro ya Ssaabasajja Kabaka. Onayagala otya Kabaka nga tayagala mutiigo gwa Kabaka njagala. N'olw'ensonga eyo abatuuze mwenna abali ku luguudo luno mulabirye emiti gya Ssaabasajja Kabaka, mugikuume oluguudo lwe mayiro ye ebe ng'erabika bulungi. Bwempa Obuganda ne Uganda okutwaliza awamu kwe kwongera okusabira Ssaabasajja Kabaka okumuwa obulamu obulungi, okumukuuma ate n'okubeera nga tumwebaza kubanga atukulembedde bulungi. Ekyamazima Ssaabasajja Kabaka otukulembedde bulungi, wooli buli kintu kyonna kibadde kitambula bulungi era twongera Mukama akwongera emyaka bufukunya kuba gy'okoma okubeerawo bwe bulamu bwaffe ly'essanyu lyaffe z'enseko zaffe. Tulowooza nti mu nteekateeka eno ey'okukuza okukulira Ssaabasajja kyabuvunaanyizibwa y'okubanga tusimba emiti era ensonga eyo gye tuliko nga ffe batiimu y'omubaka Maseruka ekintu kyonna ekikwata mu obutonde bw'ensi, ekikwata mu by'enkulaakulana, okubeerawo abantu baffe tulina kulaba nga tukyetabamu era nga tukikolera ddala bulungi. Kati olwaliwo wano we tuli tulabe ng'ate enteekateeka eno tugimaliriza era n'akakuba kakete kutonya kuba gye batuwadde emisala bya musana naye akakuba kakete kutonya era enteekateeka yonna etambula.
Kudowooze Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tukuuzaayoza olw'okutuuka ku myaka gino giri 33 ng'oli ku Namulondo y'abajjajjaabo tukuuzaayoza kuwangaala ayibeene. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nze musajja w'omugamba Ennuwa chairman w'ekyalo Mwanyanjiri Omulonde njagala okuyozaayoza ku matikkiro ago ag'emyaka 33 ng'oli ku Namulondo y'abajjajjaabo. Ayi Ssaabasajja nze navaayo okwesimbawo olw'omulanga gwe wakuba abavubuka twenyigire mu by'obukulembeze. Kagina 33 Ssaabasajja tukwebaza okutwalira ebyobulamu mu maaso nga obulwadde bwa nalumiri emisinde gyotegeka negiyamba mu malwaliro nga Nkozi Hospital. Tukukakasa nti tugenda beera ffenna wamu naawe nga tukolaganira wamu naawe nga ffe abavubuka. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala. Bulungi wansi atugatta munze naawe netukuma obutonde bwensi n'obuyonjo